Mugamba muti abagala abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate baddiya bange abalungi mwebale kwekuumirako nga bulijjo nze Ssenga wammwe omulungi. Olunaku lwaleero nze ebintu binjagala okwogerako. Bw'oba olina omukyala oba girlfriend nga bw'omugamba mpaako akubuusa emyala oba ng'olina omukazi nga buli bw'omukwatako yeebuzaabuza akola bw'ati ne bw'ati, njagala ompulirize bulungi. Sometimes omukazi ngenda kwogera ku bintu bibiri byokka ebirinza okuleetera omukazi nze bye nninza okuvalidatinga. Bingi ebirinza okuleetera omukazi okukuma akasolo naye nze bye nninza okuvalidatinga nga nze Ssenga Faith bibiri, then tutunuulire na ki ky'olinza okukola okubeera nga omukazi addamu kuwemmana nga takwegayiriza. Ekisookera ddala, abasajja emmana mugizina bubi ate abamu temwagala bagambako. Omukazi alinza okusirika kale atagamba, naye abakyala abasinga ababamma abagambyeko abaakulaze kyayagala naye ne weefuula nti gwe tokitegeera kyakola kikyayagala. Atuuka n'alaba nti wali nsonga lwaki mwezina. Nga mu mazima ekituufu kiri nti gwakifunamu ye talina kyakifunamu. Tubeere honest, tubeere ba mazima ku nsonga eno. Bwe mba nze nkifunamu, manya bw'oba gwakifunamu nga nze sikifunamu, lwaki mba nkiremerako? Ngenda kwesanga nange sina kyenkyetaaza nga ngenda kireka ngambo manye kankyesonyiwe. Lwaki? Kubanga mazima mba sikifunamu. Gwe weka gwe abakifunamu, which is unfair eri mukazi wo. Namba 2, abasajja abamu abakazi babamu akasolo lwa nsonga emu muli very rough. Like muzinisa maanyi, emmana tebagizinisa maanyi, buli bw'ogizinisa amaanyi eruma. Kati omukazi buli bw'akiroboozaako obulobooza nti agenda muzina naye bigenda muluma. Ng'agambe wanyoweewaawo nga yeebuzaabuza ng'atandika okubuusa emyala oba okubuzaabuza. Bingi ebirala bye tusobola okutunuulira naye njagadde okutunuulira ebintu bibiri byokka. Nze nga Ssenga Faith bye nninza okugamba nti omukazi bisobola omuletera okubeera nga disconnectinga mentally oba emotionally ku nsonga z'okwezina nga takyayagala. Katugenda ku ki ky'olina okukola oba biki by'osaanye okole ng'omukazi akumye akasolo. Abasajja abasinga omukazi bw'atandika okukubuzaabuza n'omukwatako ne yeebuzaabuza nawe n'okiraba nti amazima ono omukazi ali kumbuusa myala. Mukyala wo awaka omukwatako n'akkuba omugongo ne yeebuzaabuza nga okirabira ddala nti kyakola si kye yandibadde akola. Gwe omanyi ky'okola otandika kuyomba, wafunyeyo abasajja abalala tokyanjagala. Ekyo tekigenda fixinga mbeera yammwe, ne we kinaaba kigifikisinze agenda kuwaako n'enkyakiddemu neera oyombe, ogenda kuyomba paka ddi. Kati omuntu omugezi kyakola toyomba, ogezezzaako biganye mwesonyiwe, toddamu mukwatako. Kozesa bwongo, mukubise bwongo. Sometimes amaanyi tegalya, sometimes weetaagawo bwongo. Kozesa bwongo obwo, toddamu mukwatako, toddamu musaba, toddamu muga nti mpaako, toddamu munyega. Webake otandika okufokasinga ku ggwe ng'omuntu. Tandika okulabika obulungi, tandika okuwunya obulungi, tandika okunaaba obulungi, start watching whatever you eat, figayo gitereeze. Ogenda kulaba ng'omukazi abadde kyakuwa budde. Omanyi abakazi abamu nti asobola okubeera nga takuliiko naye bw'alaba ate nga naawe ate tomuliiko ate kimukuba bulala, it hits different. Era abaga alindako lwaki akola ekyo, lwaki kati kiri bwe kiti. So ogenda musanga nga ate ye kennyini kati yakunoonya. Yatandika okukwatirira, yatandika okweyisaayisa, biki, yatandika okuwa obudde bw'abadde takuwa luli. Kubanga kati ate omukubye ignore. Gy'okoma okupressing oba gy'okoma okuteekawo embeera gy'agenda okukoma okutaiteninga omubiri oba gy'agenda okutandika okukoma okubeera nga akulaga sikwetaaga. Kyokka gy'okoma okumulaga nti tomwetaaga ate gy'agenda okukoma okukuyaayaanira. Ekyo bakiyita psychology oba omukubisa omuzanyisa kazanyo ka bwongo ajja kuwemmana nga teweegayiridde. Namba 2, and you have to be very serious on whatever you're doing. You're not doing it for her, but do it for your own peace of mind. Namba 2, omukazi buli bw'omumma akasolo n'agaana nti agaanye, gezaako okumuleetera ogwa mu mukwano naawe. Kyusa embeera zo. Duli mbadde ndi ku ndabika yange, ndya yange, ennyambala yange, empunya yange, kati ate nze ng'omuntu engeri gye mpisaamu mukyala wange eri etya. Mukazi wange mbadde sikyamuwa budde, like simutonera bulabu, bintu ebyamuleetera okugwa mu mukwano nange sikyabikola. Biki ebyaleetera omukazi ono okunjagala namuwanga akade nitugendako ku dates, ebyo na sikyabikola. Kati njagala obikole, but not with the intention bunjagala kuzina. Obikole, okomewo wakole memunyega nti mpaako. Webake, ajasooka agambe kirimba, kyekaza, kyagala, kalimba, biki. Ajja kulanga oli serious nga munnange bwebase n'oluddako omuleetera akamuli era omulage nti tofuddeyo, tomugambe nako nti mpaako, tomunyeze, omulazi oli fine na kyonna kikiri. Oba ompaako oba tompaako bireke ggwe amanyi.
ekyo kisobola okusuula omukazi eddalu. Omukazi alinza otandika okuloboza ebintu nga kanaana. Kati ye kennyini n'atandika okwesuulako. Ogenda okulaba yadde takyakuliko ng'atandise okwesuulako, atandise okwekubako, kyokka ng'ate luli abadde takola ki? Takuliiko era nga tafaayo. Ekyo kikulu nnyo 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 gy'oli. Era bw'oba oyagala omusajja ng'oyagala omukwate mu ngalo zo 5, ekyo olina okukimastering engeri y'okikolamu. Sorry, bw'oba oyagala omukazi ng'oyagala omukwate mu ngalo zo 5 aleme kuddamu kubuusa miyala na kuwaako. Tomulaga nti oli desperate. Kola ebyo byennyini bye wakola luli ng'oyagala agwe mu mukwano, ajja kugwa mu mukwano naabwe buto. Ddamu omukwane bupya oba ddamu omukwane bujja. Aye senga nze kati obudde tobulina ogenda okuzina togenda mukwana. Badde manyi ne bw'onaava ku nze ogende ew'omulala ibweru era naye ogenda kumukwana. Which means nti kati akwanye olwedde gw'oyina ate abeera akoze ekyamakulu. Kubanga olwedde ono waali. Ate eri ogenda kukwana bupya oba ogenda kukwana bujja. So ekyo nakyo kitegeere okiteeke ebbali. Ekirala ky'osobola okukola okubeera ng'omukyala omunyweza mu 5 oba ng'omukyala obeera naye n'akwagala n'abeera nga taddamu kusumbuwa ng'omugambye empaako amagulu atabuti w'oba oyagalidde. Buli bw'omusaba emma n'omukazi n'agaana, gezaako okulaba lwaki agaanye. Fuba okukyogerako naye n'engeri y'okukyogerako emataringa ate nnyo. Abamu mugiyomba ne mugamba nti oli kukyogerako. Tukiyina abantu abasinga you think nti awo oba okyogeddeko. Onnumya, tompaako, oba olina abasajja bala oyomba, oli kuyomba ddiya. Tombuuziza kati olowooza bw'oyombamu naye nkubuulira kye njagala okubuulira. Oyombye ngenda kwenenya bwenenya, sigenda kubuulira ky'oyagala kumanya kubanga oyomba. So toyomba kubanga ensi ye solution y'ebizibu byaffe. Wabula gezaako okulaba nti omwami omukyalawo omutegeeza nti njagala twogere ku nsonga eno, njagala mmanye lwaki ekintu kino kiri bwe kiti, era ajja kubuulira ewatali yadde okwesika, era ojja kutereeza embeera. Ate era gitereeze. Si kukyogerako bwogezi tukirekaawo. The whole purpose of okukyogerako tusobole okwetereeza oba okutereeza embeera eri wakati waffe nze naawe. Kiki ekyo ekitusumbuwa? Kiki lwaki tompaako naye munnange? Lwaki onnumya ennyonta? Kiki? Ojja kulaba ng'omukyala munnange akubuulidde omulage nti otuusa. Ate n'ekirala bw'aba akuwaddeko kyusa approach. Bannange, nze nabagamba temuli nkoko, temuli bisolo. Ebisolo bye bikaaba omulundi gumu, bye bikola ekintu kye kimu. We are human beings, tukyusaamukko. Kyusaamukko mu approach yo. Obukodyo bw'omu kisenge kyusaamu, enzina kyusaamu, obugambo obumpaana kyusaamu, buli kimu kikyuse. Omukazi oyo ojja kuba omufunye oba ojja kuba omuwangudde. Naye buli bw'onaalemerera okukyusaamu, omukazi agenda kusigala ng'ali bwatyo. Anyways, mbaagala nnyo. Temweraga kusubscribe nga kulekinga no commenting. Mubeere bulungi, mweraba. Akatwe kannuma munsabire empone ndi wano kammire eddagala. Yeah.